atendezwa gurumizwe oishitafe tunda ni mama namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangara mbasinike kitangara ndi kwagara mbasinikiro kwagara ndi bumu mbasinikiro bumu ndi dembe mbasinikire dembe mbogombogo cyo wagura erizare nkambwe gwa kasigwa kuzikira mwamusiza kubachikana mwenna abampuliza mbiti bya mwebenjawulo twebaza kitafe tunda ni mama namugereka wepo ne bajaja fe mbiti bya benjawulo nate kurakade kanu ketulimu ako kiswa kensi ya feyo monda wepo ne yabweru katonda tudde munda munzala musa katonda tudde munda mumwe nga katonda yetengeredde oli wa dembe okubuza omutima go ntakanye na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza so ebisule muguluka weyongeyo n'obulamu obwo bikozese okubeera nga ozukusa amazima gakutuddemu nga tetunaba okubeera nga tutandika omusomo gwa kadde kano nsaba nsharinze ebifaananyi bye nabadde ntandiseeko olunaku olw'eggulo kati mbikyusiza naye mbiteeka mu pdf okuba pdf ezimu zikyusa engeri y'ebintu so ebimu tujja kubeera nga tubiprintinga mu word so colors ezimu zikyuka so ezimu tujja kubeera nga tuziprintinga mu word nabadde mbasabye tuprintinga ebintu bino tubiteeke mu madiiro gaffe tubiteeke mu masabo gaffe tubiteeke mu bifo ebyenjawulo kifuuke ekintu eri abaana baffe n'eri abatwetoolodde okubeera nga bakikozesa okutandika nabo ekyombo kyabwe oba okumeditatinga mpola mpola kubanga okuteebereza nako skill ekulaakulanyizibwa so ebifaananyi bino we tubitega mu maaso gaabwe ne babiddiringana era ne babitunuulira bijja bayamba nnyo okubeera nga nabo batereeza olugoye lwabwe so nsaba campaign eno tugikole era gye tulaga mu maaso tujja nakukola campaign ey'okutandika okubeera nga ebifaananyi bino tubikuba ku bikomera byaffe ffe ng'abasamize tugende nga tukuba ebifaananyi bino ku bakomera gaffe then nga akafaananyi ako aka atom omuntu asobole okubeera nga ategeera ti ebintu byasoma mu kibiina ye lubaale waffe oba mukitegeera nga tubisamalizinze mu bifaananyi kubanga ebifaananyi nakyo means gye tusobola okubeera nga tukozesa okusomesaamu omutonzi weewaawo olunaku olwaleero njagala kubeera nga njogera ku nsonga ey'ennyama n'ebibala abaagalwa ennyama yatandika etya okubeera nga yajja mu kulya kw'omwana w'omuntu nga mu lubereberye kiri mu bwerufu nga okozesezza ebitabo bye tuzze batutega oba bye baatutega ekya Bible ekya Genesis 11 egamba nti awo Katonda n'agamba nti leka ettaka leete emiddo egy'enjawulo era wabeerewo n'emiddo egiyina ensigo era nga kuliko n'ebibala ebibala bino bisobole okubeera nga biddamu bizaala ebibala binne bwabyo era ensigo ezo ziddibwemu zikabalwe ziteekebwe mu ttaka ziddemu zitente era zizaale ebibala ebirala abagalwa mu lubereberye baatuteekerateekera bibala tetwayina komandi yonna okuva eri Katonda atutuddemu kubanga tutambulira mu bumu okubeera nga tulya ensolo kubanga ensolo ziba zitandise okubeera nga zicreatinga kama omutonzi aba atandise okubeera nga akula ate ekirala w'omutta mu bulumi nga tomusabye era nakyo kikuleetera obululume oba mukitegeera so y'ensonga lwaki bano aba Illuminati we baali bayagala okubeera nga batujja ku byokulya ebyaddala ebirimu ekitangala nga ze fruits oba byebibala baatutega nti nga twonoona twalya apple
naye nga apple oba kye tuyita fruits kyali just kabonero akalaga ebibala nti ebibala mwe mutudde amasannyalaze ag'ekitangaala agali pure. Kino tekitegeeza nti nno nti mbagamba muve ku nnyama abagyagala okubeera nga mugisigalako, muli baddembe naye mulina amaanyi okusobola okubeera nga musooka okusaba omwoyo ogwo then n'okutukuza emmere eyo nga tennaba kubeera ng'eriibwa. Ekirala n'okwewala nga olya, manya nga w'oba olya oyogera, kubanga buli w'oyogera ng'olya olowalinga vibrations emmere eyo gy'oba olya. Ensonga lwaki bajjajjaffe emabega baatugambanga nti Omuganda tayogera ng'alya. Abaagalwa bajjajjaffe baali bamanyi ekyama kino, era y'ensonga kubanga Ndawula atudde mu bwa Sserubaale, y'ensonga lwaki ekyama ekyo kirabisibwa nnyo mu bwa Ndawula. Era nga mu byaddala ekisiibo kya Ndawula kirina kubeera nga tolya mmere yonna nfumbe, oyina kuba ng'olya bibala byokka omwezi gwonna. Nakibabuulira engeri nga we kitambula nti kitandika okuva ssaawa 6 ez'ekiro ne kikomekkereza ssaawa 1, naye oli wa ddembe okunywa amazzi mu bbanga eryo lyonna paka ssaawa 1, naye nga omwezi gwonna olw'ekisiibo kya Ndawula Abasiraamu kye basiiba kituufu bwe kityo we kirina okuba, naye toyina kulya mmere. Ate kitandika ssaawa 6 za kiro ne kiggwako ssaawa 1 ey'olweggulo. Essaawa ezisigadde zonna oba onywa amazzi. Amazzi tegalina kkomo ku kisiibo kya Ndawula. Lwaki? Kino kibeera kizza bujja ekitangaala kyo mu mubiri gwo. Kubanga Ndawula ne Nandawula batudde mu bw'emmunyeenye, kiba kiyamba okubeera nga omubiri gwo guwawulwa. Kitegera? Protons zo zitandika okubeera nga ziwawulwa zifuuke phantom. Kitegera? Mu Luganda mwe muyita sewaswa. So phantom light buli weetandika okubeera nga esakibwa mu mubiri gwo, omubiri gwo gutandika okubeera nga gutaggulukuka n'okuggwamu ekizikiza mpola mpola mu bwa Ndawula kubanga be balawula. Akabonero ak'okubeera nga ebintu ebizimbagatanye ku bintu bibeera byabwe okulaga omwana w'omuntu nti be bayitudde mu buyinza obuwawula ebyo ebituzibira okusobola okubeera nga tuyakaayakana n'okufuuka emmunyeenye gye twajja okubeera nga tufuuka. Se emmunyeenye eno eya Hollywood ey'obulimba ey'okusooka okumala okusaddaaka n'okuyiwa emisaayi ne bakufuula nti sita yeggwe alina okubeera emmunyeenye y'ensi, si eyawabweru. Emmunyeenye gy'onoonya yeggwe, gwe mubiri gwo ogulina okubeera nga guyakaayakana mu kizikiza ekyali kyawamba ensi eno. Kitegera? So mu ngeri eno kya muwendo ffenna okutandika okubeera nga tukiteeka mu birowoozo lwaki Lubaale waffe yatandika okubeera nga asalirwa. Lwaki twatandika okubeera nga tulya ennyama, enkoko, kubanga Lubaale naye atambulira ku ntegeera yaffe. Okusobola okubeera nga tuzzaawo Lubaale oli ow'obutonzi obwa bwasooka, tulina okutandika okuzza entegeera eyo nti mu lubereberye tetwasalanga kisolo kyonna, tetwalyanga nnyama yonna. Kino kye kigenda okubeera nga kitukomyawo akatiba kali ak'obwasooka. Era kino kye kigenda okubeera nga kijja ennyama mu bijjulo by'abajjajjaffe, tudde mu bibala n'emmere ey'omu ttaka. Kino kintu kikulu nnyo mu kadde kano ke tulimu. Manyi nti abasomesa bangi bajja kiwakanyasa. Buli omu ali wa ddembe.
okubeera nga agoberera omutima gwe naye nga otambula mu levels ez'olulubaale oba ezalubaale zirimu emitendera esatu. Emitendera ogusooka gwe mitendera omuzaale nga yeyo eringanga primary mu level zaffe eza obulya mmere. Then ne waddawo obukkiro yeringanga secondary ne wasembayo obutonzi yeringanga university. Nga kikwasa ensanyu nti waliwo ate abasomesa abamu ababagamba nti sooka ogende mu butonzi omale okomewo oleete amaanyi mu buzaale. Mukwano wali okirabyeko ko onoozaala omwana n'asookera ku university n'amala n'omuleeta mu primary? Tekisoboka. Byonna bitandikira weewamu. Ensonga lwaki lubaale w'ebika ayawukana nti nno abamu baakola abamu bazze baddiriŋŋana failures oba abamu ne bagetinga demoted ng'abadde ya advance nga then naddayo wansi. Ekitegera naye nga mu byaddala mu lubaale ow'obutonzi atambulira ku ssaala ataliimu madagala atambulira ku bibala. Naye kino entegeera yaffe yokka yegenda okubeera ng'ekyusa ekintu kino tukikomyewo mu butuufu bwakyo. Tulekere okubeera nga tutandika okubeera nga tujja ebisolo n'ebinyonyi okubeera nga bisalirwa mu nsonga z'abakulu. Yengeri yokka jjukira lubaala atambulira ku ntegeera yaffe. We tujjukira amazima gano ge gagenda okutufuula ab'eddembe, ge gagenda okubeera nga gatuuza ku lutembe olwannamaddala. Naye we tunaasigala ku nnyama ne tusigala nga tukyalumya omutonzi omulala, nziramu sikuganye kubeera nga weeriira nnyama n'ebyennyanja byo kasita obeera nga osabye omutonzi oyo asooka amale okuva mu nnyama eyo nga tonnaba kisala. Kyekimwi n'emiti nga tonnaba kubeera nga ogutema nagwo gukole ki? Nagwo gusabe omwoyo gumutuddemu gudde ebbali aleme kuwuliriza bulumi obwo obw'okumutema nga tomugambye, kubanga ekyo kigenda kukomawo ng'obululume eri ggwe akikoze, kubanga omwoyo ogutudde togusabye permission kukola ekyo ky'ogenda okubeera nga kukola. Mufumiitirize ku bigambo bye mbagambyeko tusobole okubeera nga okusalawo okutuufu. Ke kaseera tusobole okubeera nga tujja enkola ez'emisaayi ennyama mu nsonga z'abajjajja naddala ku mutendera ogwa university. Emitendera egya wansi gisoboka okubeera nga gikyalimu enkola ezo, naye emitendera egya waggulu kyemmanyi tegiriimu nkola za nnyama, zirimu nkola za bibala. Ensonga lwaki aba Illuminati baakutiisa amazima ne bakugamba nti nno omuntu yayonooneka nga alidde apple, ng'alidde fruits, naye buli omubiri gwe ogufuna ekitangaala n'entegeerayo oyongera, kubanga tebayagala otegeere ebyannamaddala. Ekikula kye ekyannamaddala bakuba ekyo ekikufuula n'okwezuula, ekikufuula ekikula kye ekyannamaddala nga byebibala ebyo ebituddemu ekitangaala ebisukuyamba okusobola okubeera nga ofuuka ekyo ky'olya. Mukitegera? Y'ensonga lwaki gwe mutunuulire abantu ebintu bye balya bibafaanana. Okitegera? Abalya kano ka fruit era w'obeerawo batunuulidde bafaanagana n'ebyo. Siyogedde kino kuvuma mutonzi yenna, nedda, kubanga ebyo bye balya bituddemu amayengo agabizza. Y'ensonga lwaki beesanga nga obulamu bwabwe bubijja mu mpewo zaabwe nga lubaale waabwe abatuddemu, lubaale waabwe obw'ekika okuviira ddala mu nju okutuukira ddala biva ku ebyo bye balya.
so tutandika okubeera nga tukifumiitirizaako okusobola okubeera nga tulya ebyo ebituddemu ekitangaala ekyannamaddala nga byebibala byokka. Tutandika okubeera n'ebyomu ttaka, tutandika okubeera nga twewala okulya ebyo ebirimu emisaayi, kubanga omutonzi aba atandise okubeera nga awuliriza n'okuzaala obululume ku lw'omusaayi ogwo gubeera gumutuddemu omumyufu. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka Abange Obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze akulamusaako akome.